Abakugu mu ndwadde z'emitwe okuva mu bitundu ebya Elgon bwe bati bavuddeyo ne bategeeza nti ekirwadde kino kyeyongedde nnyo mu ggwanga nga bakinogaanyiza nti kiva kukozesa ebiragalalagala wabula ne balaga okunyolwa nti ate kisinga nnyo mu baana abato. Mu kitundu kya Elgon abakugu mu kubudaabuda abalina obukosefu ku mitwe bagamba obulwadde bweyongedde. Bano koddeyo abavubuka n'abatuuse okuwummula abatamanyi kyakuzzaako okusinziira ku Dr. Masaba David omukugu mu kujjanjaba abalina obukosefu ku mitwe ku Mbale Regional Referral Hospital. We are receiving a number of our colleagues who are retiring from service and they are not easily coping up with the external stressors outside in the communities. So as they get out, maybe because of the inappropriate use of their packages, they end up having a lot of distresses and they're getting a lot of depressions. Abatini abettanidde nnyo ebiragalalagala bibatabudde emitwe n'okukunuusa omukka gw'enviiri. Abantu abo abafudde ku njaayi ne babala nti eyo tebamalira ne badda ku birevu okunywa ebirevu by'abakadde. Butuufu abantu abo bakyamu nnyo era bwe batuuse ku dayalise eyeetaaga okubakangavula enkola ensi nnungi. Ode ku nviiri ku kirevu ogambe nti kati kyekikusobola. Envi nga bagana mu pasigala ne batandika okunywa ng'enjaga bakiveeko. Kuba banakwata yenna ajasibibwa. N'amafuta gabondoodde. Enjayi osinga n'oli omwana yenna yagwamu talina na kyakola kyonna n'ogamba baana n'olw'omuwa omulimu ogino gugunokola nga era tasobola agukola. Moses Godoy atwala ebyobulamu mu kibuga Mbale agamba kyenyamiza ku basinga abali ku nguudo batabufu naddala abaana. We are really concerned by the increasing number of young children, and many of these children are loitering on our street. They are not mentally stable, and when you move around you see them very they look like a nuisance. They are very dirty, they don't bathe. They are putting on very dirty clothes and often eating from the dustbins. Waliwo bannakyewa abavuddeyo okutaasa abaana ku nguudo nga babawa obulamu obujja nga basomesa abantu okutangira obutabanguko mu maka. Some of the parents at the children are telling you, my mother out of the country or went to Arab countries, and now the child is left alone at home and not with the relatives who are not caring about them. So this child is going through depression. Dr. Masaba agamba okutabuka oluusi kiba mu musaayi n'okulambulula okulala kwakoze. Biological, these are inborn factors that we don't have in us. For example, the hormones that we're naturally born with, God-created hormones that we don't have. So when they're being altered because of a number of factors, they can cause mental illness. Okutabuka kw'omutwe kuva ku bitamiiza ng'abamu babikozesa lwa kinyumu abalala kwemala ku birowoozo. Dr. Masaba agamba abasawo balina batono mu waadi y'ab'emitwe erina okubaamu abababudaabuda 7 balinako 3 bokka abalina okukola buli lunaku. But also the numbers of the health professionals, the mental health professionals is also low. For instance, on the establishment, you're supposed to have 7 clinical officers. At the moment, you have only 3 in the unit. In the past 3 weeks, we didn't have enough drugs in the unit. So many of our patients who got to buy, and our drugs are very expensive. But many of our patients, many of our community members may not be able to afford a full dose of a month. And yet, these are long-term treatment. Biamakumbi Emmanuel, Sorot TV, Omunyo.